buli muntu ayagala omuntu alinga nze okubeera mu kibiina kye. Ekyo si kyange kya Katonda gwe neebaza nti ansiiza akazigo okwegombesa. Tosika kapiteni mu kisaawe ng'ate akyateeba ng'asambisa abiri gombi ne gateeba ate n'oteekayo okugezesa. Ekibiina kino kyagala mutindo era mu kiseera kino omutindo ku kaadi y'ebusiro kitegeeza kulonda nze. So toyinza kumbuuza nti akabenje kajja kugwa. Ne balonda gundi ne balonda gundi. Bigambo ebyayogerebwa Medadi Ssegona ngaze okwesimbawo oba ngaze mu lwokaano lw'okufuna kaadi ey'ekibiina ki National Unity Platform okwesimba ku ky'omubaka wa Busiro North. Byali bigambo ebikawanga omususa era nga bw'olabye ntandika nabyo wano. Wabula ebigambo bino omukulu si bye byokka bye yakomako. Yayogera Busiro East, by the way, not Busiro North. Sorry, I stand to be corrected. Busiro East. Ebigambo omukulu ono bye yayogera si bye byokka bye yakomako. Wabula ate bwe yadda mu luzungu yayogera n'akatagga bukatazi abamu ab'ekibiina ne bagamba nti Ssegona mu bigambo bino byayogedde temuli mu bigambo biyinza kubanga biweebuula newankubadde okubanga bityoboola ekibiina wamu n'akakiiko ak'ebyokulonda aka the NUPEMC. Ebigambo ebirala mu luzungu byali bifaananako bwe biti. Soko biwulirize then ngenda kubanga nkunnyonnyola kimu ku kimu tugende mu maaso. I'm sure everybody would agree that I'm more qualified for this job than the others. And this party has a sense of class and quality. Two, you want... Ebigambo ebyo eby'oluzungu ngenda kubikunnyonnyola mu maaso awo. Omukulu bye yayogera abamu ne bawuliriza ne bagamba Ssegona wano ng'alinga asusseemuko kiki kyayagala okutegeeza era ebimutuuseeko tebibadde birungi. Ekya kaadi mwakitegedde dda nti tebaagimuwadde era ne gwe baagiwadde mwamutegedde dda. Awo tugenda kugendawo. Kati wakati nga Ssegona kaadi ya NUP temuweereddwa, omwekitiibwa Mpuuga wamu n'ekibiina kye ki Democratic Front bavuddeyo ne bagamba nti Ssegona we babanga NUP ekumye kaadi ekukoze bubi nnyo, jangu weesimbe ku kaadi y'ekibiina kyaffe ki Democratic Front tusobole okubeera nga tuwangula akalulu kano ate weeyagale aba NUP obeeragireko ne ssekweragirako yenna. Ebigambo ebibadde biyita omukulu Ssegona okwegatta ku Democratic Front era bamuwe kaadi ya DF byogeddwa omuteeketeeke Abedi Bwanika okuva wali Wanyendo Mukungwe. Nedda si Nyendo Mukungwe. Soko ulirize wano nti eno mu Democratic Front abantu abalinga Ssegona, Honorable Ssegona betulindiridde bajje tuzimbe struggle entuufu tusobole okuyamba bannayuganda okufuna ekyokuddamu era bw'afuna obuzibu tumusaba ekifo kye sayidi eno gyekiri eyo gyali era ajja kumaliriza nga either bamugobye bamumye kaadi obanga bamulinyiridde nga mumbadde mulaba bwagenda ku kitebe abaana ne bamulinyirira nga beerabidde emirimu mukulu Ssegona gye yakolera ekibiina ne gyakikolera. Baagala naye njagala kujjukiza abantu abatamanyi byafaayo, baagala yali ku NBS nga y'omu bwe tuyitamu okusobola otuyamba okuteeka enkuŋŋaana zaffe ne kampeyini zaffe za struggle eri bannayuganda era yakola omulimu gw'amaanyi. Teyazze mu byabufuzi olw'okuba nti yayingirira mu Nuupu. Omulundi guli 2016 yayingira akalulu era n'afuna emitwalo 3 egy'obululu bannamityana gye baamuwa. Akalulu kano yagattibwako n'agenda mu mitwalo 6 kana akawedde giri gyali ndoze 3 oba 8 n'atuuka mu mitwalo 6. Kaakati abaddewo mu struggle era sikkiriziganya n'abantu bamuvumirira okumulinyirira. Bw'oba tokkiriziganya na muntu sigala ng'omuwa ekitiibwa ki. Twamuleka twali tulowooza nti ajja kujja ne waffe mu DF naye yasalawo nti agenda kuyimirira mu kibiina kye ekya Nuupu. Eryo ddembe lye bw'ati bwe yasazeewo naye ffe ne waffe wakyali waggulu eri buli muntu yenna ayagala okujja okutwegattako. Bigambo bya Abedi Bwanika ng'akoola munywanyi we Ssegona
ebigambo by'oyinza okuwulira nti abyogedde mu kumuyita wabula oyinza n'okugamba nti kinagguka n'okumusekerera nti yali alowooza nti mu NUP mwana akimalira wabula abasajja bamulaze baaka saidi oba bamugambye nti no kaadi togenda gikwatako nedda ssebo ekaadi teriiwo apaana kati oluvannyuma lwa Ssegona okubeera nti kaadi temuweereddwa njagala nsooke nkuzeeyo ku bigambo by'oluzungu bye yayogera nga atuuse ku NUP okuweebwa kaadi yagamba nti look at me ntunuulira look at my CV tunuulira obuyigirize bwange oba ebinkwatako. Why do you have to deceive yourself that there is a mischievous possibility of the party choosing someone less qualified for this job than me? Nti kiki ekikuleetera okwerimbalimba nti waliwo obusobozi obutasoboka na kusoboka nti ekibiina kisobola okulonda omuntu alina ebisaanyizo ebitono ebikka wansi ku byange byennina mbu asobola okubanga akola omulimu omulungi nga guno gwenkola. Yagamba nti I have presented my CV, I have presented my ideas and everybody will agree that I'm more qualified for this job. Nagamba nti yali ataddeyo ebimukwatako byonna mu kakiiko k'ebyokulonda ka NUP n'abawa endowooza ze era n'agamba nti at least buli omu asobola okukkiriza nti ye yagwanidde okuweebwa omulimu. Ulida kano kayina bekanyize ennyo ku kitebe awo. Yagamba that's if they are not drunk or possessed by evil spirits. Ssegona n'agamba nti I have presented my idea and everybody will agree that I'm more nti kirabika n'ayonka nti ye Ssegona alina obumanyirivu obumala. Era n'agamba nti oyo atasobola kukiraba alina kuba mutamiivu obanga emizimu gimulinnyako. Obutamuwa kaadi yagamba nti omuntu alina kubanga just mutamiivu butamiivu obanga alinnyibwako emmandwa okuba nti tasobola muwa kaadi. Kanagamba nti this party has a sense of class and quality. Does parliament still make laws? If there is somebody vying for this position as qualified as I, the veteran politician omukulu amanyiddwa nga Ssegona bwe yagamba. Nagamba nti ekibiina ki NUP kiinamu entegeere ey'abantu abagunjuvu mu oba abakiraasi era abalina quality. N'abuuza nti parliament ekyakola amateeka webanga parliament ekola amateeka waliyo omuntu alina obuyivu obumala okugendayo okugakola nga ye bw'abadde akola. Nange ebigambo ebyo byonna Ssegona bye yayogera byagwa mabega ku nkoto z'abakakiiko k'ebyokulonda aka NUP okakananga kaadi bagiwadde Masias Walukagga Masias Walukagga bw'otunula posita ze ezimu agamba nti dduka ekibabu omusiime bwe twogerera omusiime yaweereddwa dda kaadi ya the National Unity Platform. Kati omuntu ayinza okuvaayo ne yeebuuza bigambo kyebyo ebibagudde nga Ssegona okwogera bw'ati. Honorable Medad Ssegona musajja aludde mu mawulire si mawulire kale aludde mu mawulire ku lwa politics ebbanga. Musajja looya era nga ono atuula ku kakiiko aka park oba Kosase ye abadde member wa parliament era aliyo wa Busiro County East era nga ye chairman wa Public Accounts Committee on Commission Statutory Authorities and State Enterprises Park Kosase mu parliament ya Uganda. Ate era ye chairman wa African Organization of Public Accounts Committee Afropark ye Ssegona. Musajja yatikirwa wali e Makerere era nga akolagana ne Lukwago and Company Advocates era nga background gyalina nene nnyo ku bintu ebikwatagana n'amateeka. So ebyo byebimu ku bintu Ssegona byabadde ayimirirako n'agamba nti ye musajja wanjawulo era we kinaatuuka ku kaadi ejja kumuweebwa. Sajja bamugambye Ssegona kyofuzeeko kibala kaadi katugiwe Walukagga tulabe ne Walukagga bw'anaakwasaganya ensonga. Kati olunaku olwaleero
nkoze gye wandiise random poll nga njesigamiza ku guy amanyiddwa nga Albert Katruguma akoze tweet wali n'agamba nti they have actually replaced Medard Ssegona with Mathias Walukagga n'atulika n'aseka n'agamba nti mwagala okuŋŋamba nti Ssegona bamugyewo kaadi ne bagiwa Walukagga kankuyise muzimu ku ndowooza z'Abannayuganda ku kyokuba nti Walukagga kaadi yagifunye Ssegona ne bamugamba nti detale bino biveemu lw'obudde ne budda ku bunnaabwo kale katuyite muzimu ku comments oba ebimu ku birowoozo by'Abannayuganda oluvannyuma lw'okuba nti omukulu amanyiddwa nga Ssegona Medard kaadi tagifunye omukulu amanyiddwa nga Mathias Walukagga kaadi emulimu 5 katuyite kuzimu ku comments ono bamuyise Jim Ntale agambe this election is gonna be interesting nti kana akalulu mu byaddala kagenda kuwooma Mackinon agambe you never complained when they allowed Moses Ali back to parliament nti nga Bannayuganda temwacomplaininga we bakkiriza Moses Ali okudda mu parliament tugende maaso ono bamwita Latifa Akram agambe the NUP elections management committee is teaching you all that no one is indispensable in politics however big you think you are nti kana akakiiko k'ebyokulonda ka NUP kaze kubanga kabasomesa nesse kusomesa yenna nti newoba weeyita ki babiki tewaliiwo munene kasitagiba nti kaadi time yakugaba kaadi oyagwanidde gwe baba bagikwasa ono mwana mulenzi bamuyita Basaasira Andrew agamba those so elites have delivered atugende wa Basaasira Andrew Basaasira Andrew ye kirowoozo kyalina kigamba bwe kiti those so elites have delivered nothing the likes of Mpuuga Katuntu Mawo are all of a price kati Basaasira ngagamba nti abe mulabanga abakabi oba abageze nnyo ab'amaanyi ngyogeranga ku Mpuuga Kantuntu Mawo n'abasigadde baliko omuwendo bigambo bya Basaasira Andrew tugende wa Chemtai si Chemtai oli wakakiko k'ebyokulonda ono Chemtai agamba man question is how will Ssegona stomach it although on ground Ssegona had weakened he was detached from Electoral but NUP could have attracted a better contender than Walu. Chemtai agamba man oba kati Ssegona kino agenda kukiyingiza atya akikkirize nakama tina yewo wetegereza ku ground Ssegona abadde anafuyeemuko ono nagamba nti naye ate NUP yandifunyeyo omuntu asobola okuvuganya okusingako ku Walukagga Felix Lutayafire agamba for your information Walukagga is currently pursuing a bachelor's in public relations and has a list of achievements in his name. Please mention for us what the crooked lawyer with good English has managed to achieve for the years he has been in office. Nti bwe muba temukimanyi Walukagga ali mu kusoma era ayagala kufuna bachelor's mu public relations. Era nti alina n'achievement nyingi zaafunye ku linnya lye kati nagamba nti kale mutubulire oyo looya wammwe ayogera oluzungu olulungi biki byakoze mu parliament oyo Felix Lutaya fire tugende mu maaso wala mulenzi amanyiddwa nga Anthony Kasirye ono alinako ne DP ya Bobo yagambe kamwasame whoever believed in Segirinya for the little time he lived as a member of parliament he had done things Museveni will never do even if we add more 40 years Anthony ngagamba nti muve mu bintu by'okwasama olw'ensonga Segirinya Muhammad temwamukkiririzaamu wabula we yajja mu parliament yakola ebintu bingi n'okusinga gavumenti eriko bye yasobodde okubanga ekola mu kaseera akatono ono bamuyite Ssegona Joshua Uganda yeewooma I wonder the considerations that guided people for Walukagga to defeat Ssegona Ssegona Joshua agamba nti Uganda ewooma ali mu kwewuunya bagenderedde bisaanyizo ki okubanga bawa Walukagga ne bateeka Ssegona ebbali ono bamwita hard guy agamba if those brains want to lead us then we are in nuts nti bwe bubanga obwongo bwalonze bano bwe bwagala otufuga then tuli mu ntata bigambo bya hard guy ono nno bamwita downtown agamba if Rashande can replace Ssekikubo then Walukagga can too ono agamba nti Rwashande bwaba nti ku side eri yavuganya era yakute bendera
kulwa NRM ne bajjawo Ssekikubo yali amazeewo ebbanga eryo lyonna kitegeeza ne Walukagga asobola okukikwatamu tudde eno no bamwita Duke of Kansanga. But people ain't complaining about the like of Michael Mawanda and David Kabanda in NRM. Nti naye abantu nga tebali mu kwemulugunya ku bantu nga Michael Mawanda ne David Kabanda mu NRM. Abaana obwedda baleta comments ate gali obagiyisa mu baaki obwedda baleta comments ate ng'eggali obagiyisa mu ba NRM. Ono bamwita Hans Ateny agamba nti NUP haters are angry because their spy Ssegona has been ousted. You will be okay. In football, Arsenals and indeed rival fans were angry when Ten Hag was sacked by Man U. Mbu aba NUP abagikyawa banyiva olw'okuba nti Mbega Ssegona ono Amuyise Mbega mbu agiddwamu n'abagamba mujja kubeera oke nti we tudda mu mupiira Arsenal eyo gye mulaba wamu n'abawagizi baayo abataagala Man U banyiga nnyo nga Ten Hag agobeddwa Man U olw'engeri gye yatendekangamu ono kyategeeza. Tugendeko ewa Charles. Because Walukagga's brain wasn't looped in Silo yavaawa nti ekyaweesezza Walukagga abadde otayinaamu bintu ebyo byasimanya twavaawa tuvuddewa tukoze eki kati oli nti baadde balina omujjawo engeri gy'abadde amazeewo akabanga n'ebiringa ebyo bigambo bya Charles. Ono bamwita Josh Eddy. Josh Eddy agamba nti democracy at work guys, we should at least appreciate NUP on this one. Nti wano kiraze nti demokrasiya akola nabwe ekito tulina okubeera nga NUP tugisiima ne sekusiima yenna kulwa kino kyekoze. Ono bamwita Kakumba Nelson. And if he is good, why haven't you been praising him in the back? Temutukooya tuwemba mulowooza nti Ssegona abadde mulungi nnyo, lwaki mubadde nga temumutendereza emabegaawo gye buvuddeko wanje ti emabegaawo gye muvuddeko lwaki mubadde temubitendereza. Ono bamwita Wounded Ugandan agamba ebya seniority twaremana nga kyategeeza nti ebintu by'okugamba mbu bano basiniya bano baki ebyo twabivaako dda. Musajja wa NUP nnyo agambye bw'atyo Wounded. Tugende mu maaso. Ono bamwita Perfume Guy naye abaddeko ne kyateesa agamba you have all the qualities to challenge Walukagga, good luck. Nti buli kisi alowooza nti Walukagga abadde tagwanidde musindike eyo mweke nyini mugende eyo bamulowooza mulina ebisaanyizo kale ekifo kiikyo abuze kuteekako Gasiya Bulolo. Kiwanuka Moses agamba he is free to appear as an independent and so are you. Nti buli kisi agamba Ssegona nti gwe mandiwadde card Ssegona alina obuyinza era asobolera ddala okwesimbawo nga independent. Era nammwe bwennyini abali mu kugamba nti Ssegona yabadde agwanidde nammwe bwa independent bubalinze mugende mwesimbewo. Tugende ono bamuyise Vote Wisely agamba didn't Rwashande replace Ssekikubo. Abantu besibye nnyo ku kalulu kerw'emiyaga aka Rwashande ne Ssekikubo. Engeri gye kiri nti Ssekikubo bayali aluddewo ebbanga ng'agamba nti ekintu yakitegeera ate oluvannyuma ne bateekawo Rwashande. Kugambye ebirowoozo by'abantu bikyali bingi. Wabula Ssegona ebbanga lyonna alaze nti Walukagga temuli. Era Ssegona abadde ng'alaga nti Walukagga talina waasobola kunkwata ne weeba eddakiika emu. Kadi ya Busiro East Walukagga yagiina. Abadde agambye nti omusajja talina waamukwata. Bannaffe abahani bites bagamba nti olina omwana adda ku ssomero. Balina package y'ebyokulya. Bamukolera daddies ne bamukolera mawogola binyeebwa ayogera ku decorated donuts, cupcakes, pizza n'ebintu ebigwa mukoyeyo. Pizza siza abaana bagenda kusoma empozi ng'ogenda ku vidi ne bamukolera yeemu ey'olwo olunaku. So bakubireko ku 0709 787508 be bannaffe aba handbites. Mukadeke kamunjaga kutegeeza ku Alson Painters UG bano basiizi ba langi. Bagamba nti omaliriza okuzimba ekizimbe kyo otuuse ku ssanga kati ogenda kusiiga langi. Bakubire ku 0705 193636 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG
ku byetaago byo ebyokusiiga ekizimbe kyo langi. Abasiddiyo omusunsu ziri erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli era information nagambye nti nga bwetuukawo bwe tugyetikka ne tugikutuusaako. Nabwe kiti ekintu ky'obeera olina okuba nga okola kiri kimu kyokka kyakubeera nti olikinga video, teeka mu komenti wamma ki ky'olowooza ku Ssegona okumuggyako kaadi ne bagiwa Walukagga. Kuba biri gwe singa gwabadde kakiiko k'ebyokulonda kaadi wandigiwaddaani. Likinga, subscribinga ku mukutu.